mwatandikira mukwano nga mungi nnyo nga kkubira amasimu bebi oli otya video call text messages naye kati takyabikola oba mwafuna obutakkanya ensonga lwaki takyabikola oba tewali n'ekimu kyabaawo yabula bubuzi kati ne bw'omusindikira message taziddamu biki by'oyinza okukola omukomyawo kye tugenda okuddamu olwaleero babuuzaako mwenna mikwano gyange amanya gange nze Lukoma Jonathan bwe guba gwe mulundi gw'ogusoose nkwaniriza nnyo ku Jack Online Ministry teweerabira okusubscribinga subscribe kona kadegwe bw'ojja osookanga okulaba vidiyo zaffe ez'olwokubiri awamu n'olwokutaano olwokubiri gubeera mukwano onoonyeza otya omuntu omutuufu okuumya otya obufumbo bwo naye ku lunaku olwokutaano tuba tuddamu bibuuzo eri abo abakkiririza mu bayibuli kati bw'oba ng'olina ekibuuzo kyonna kye wasanga ng'osoma bayibuli nga tolina muntu mukulu mwoyo wa kibuuza beera ng'onoonya ku whatsapp namba yange eyo obeera mugumiikiriza ate tokuba gwe katonda waba ng'akikutaddeko ku mutima okuwagira obuweereza buno by'ensimbi oba tugulira MBs beera ng'okozesa Airtel Money yaffe ennamba yeeyo nja kuba musanyufu nnyo era mukama akumpeera omukisa obadde mukwano gwa online oba mukwano guno ogwa bulijjo naye omwagalwawo bwe yamala okukozesa oba omusindikira obufaananyi bwo n'abula oba teyabusaba naye ng'olaba yabula takyakola biri bye yakolanga mu kusooka takyayagala kwogera naawe biki by'oyinza okukola omukomyawo katandikirewo. Welcome back to Jack Online. Ebyokukola byonna si byangu naye ate by'olina okuteeka mu nkola okusobola okukuuma omutima gwo bw'otabikola n'osendebwasendebwa n'engeri gy'owuliramu ojja mmenyeka omutima omuntu ono ayinza okukomawo n'akuzannyirako ne weekanga ng'ate omenyese nnyo omutima okusinga kati bw'omenyese katutandike. Ekisooka sooka omuweemuko ebbanga gy'okoma omwesibako omusindikira message za mirundi 2 nga tazizzeemu gwamusindikidde good morning good afternoon good night kyokka ye nga takuzzeemu abeera akwetamwa. Abasajja embala yaffe twagala nga ffe abanoonya omukazi si gwe agenda okusasulanga rent si gwe agenda okwerabirira si gwe agenda okweyanjula yagenda okuteekamu ssente ekitegeeza yalina okwagala okusinga gwe engeri gy'omwagalamu yalina okunoonya si gwe alina omunoonya omusindikira audios nga weenenya bebi neetonda bwemba ninawe nesobya bebi nsonyiwa ebyo tebimulya. Abasajja tebaagala bantu bakaaba baagala omuntu omusanyufu. Omuntu omusanyufu yasikiriza omusajja naye gwakaaba ate omusenda busenzi bw'abeera tagendedde ddala ayinza osigalawo olw'okukaabako ng'akukwatiddwa ekisa tayagala kukumenya mutima naye nga tokyamusikiriza n'akukozesa neera n'amala n'akusuulawo. Muleetera okumiisinga bye walinga okola ng'olaga nti omunoonya lekeraawo bikola. Bw'akusindikira text message lwawo giddamu bw'akuyita ku appointment ey'okukozesa togendayo bw'abanga akubidde essimu kwata essimu ey'okubiri atandika okumiisinga yeebuuze biki ebigenda mu maaso waliwo akusigudde waliwo ekikyamu kyakola manyi nti si kyangu naye bw'olaba ng'essimu yeekukema baako ewala w'ogiteeka nga si kyangu gifuna mangu ereme kusikiriza munoonya naye gy'onookoma omunoonya oba omwegula jjajja okukoma okuyisaamu amaaso n'okulinnyirira. Ekyokubiri nakyo kiyinza obutabeera kyangu baako by'okola ebikufuula bize olekeraawo mumiisinga noonya engeri gy'oyinza otutondawo omulimu omupya oba noonya omulimu genda mu zi research yogerako n'abantu abakusinga okutegeera oyongere kutegeerako noonya ekirabo kyo tandika okikola wenyigire mu zi choir practices ku kanisa oba genda mu zi charity yamba bamulekwa yamba bannamwandu ebyo kasita binajjula obwongo bwo bijja beera nga bikuyambako okwerabira omuntu ono oba obutamumiisinga. Ekyokusatu kye kisinga obukulu kati tandika okumusikiriza okikola otya beera musanyufu yadde toli naye genda ku beach n'emikwano gyo abawala mwekubisa ebifaananyi nga muli basanyufu nnyo biteeke ku Facebook oba WhatsApp status yo oba recording oluyimba lwo ng'osanyuse luteeke ku Facebook alulabe bw'anaakiraba nti oli musanyufu yadde toli naye ajja beera ng'asikirizibwa okukomawo gy'oli naye bw'anaakulaba ng'oli munakuwavu ate kijja musanyusa busanyusa asigaleyo gy'ali
ekisiwo akusikiriza singa abeera successful oba ng'alinako kyatuuseeko ng'anyumirwa obulamu obeera oyagala kuddayo naye kasita okitegeera nti nno feeriya ali mu nnaku ogamba yeye kaali keepankapanka kati gwe teekawo essanyu mulage nti oli musanyufu yadde toli naye mu bufunze ekintu ekisikiriza omuntu okwagala kiri ekintu kimu kulaba ng'oli musanyufu so si munoonya mukaabirira mukubira amasimu ebyo tebimusikiriza naye sooka obeere musanyufu ate omulage nti tolina musajja ekyokuna kino okikola ng'omaze okukakasa nti nno ebifaananyi byo ng'oli musanyufu abadde abiraba sitetasi zo oba ng'abadde asindika n'ababaka ab'enjawulo oba ng'ayogera n'emikwano gye nti akwetaaga kati kye kiseera okulumba kubanga ayinza okubeera nga gy'ali naye ng'anoonya engeri gy'akomawo naye ng'akutya oba ng'aswala katugenda mulumba tandika bw'oti musindikire emmesegi emulaga nti nno mugezi naddala ku kintu kyasinga otegeera oba kyasinga okwogerako oba ekintu kye mwali mukaayanyeeko ng'alina ye kyawagira oba ng'alina amagezi g'akuwa mulage nti no wagatadde mu nkola era gakkoledde kati ozze kukima amagezi malala tokikola ng'olimba baako ekintu ky'okola kye yaggamba era nga ddala bw'akinoonyereza wakikoze ekyo kizzaamu omusajja amaanyi era kimulaga nti osobola omwesiga era ye mugezi wo okugeza singa obadde ojja wange ogamba brother Jonah olunyiri luno lubadde lunsumbuwa nnyo ate gwasinga okutegeera ekitabo kino badde nkusaba onnyambeko kubanga tubadde tukaayanako ne gundi kyokka ye nga ŋŋamba bw'ati njagala kuwulira ndowoozayo awo avaayo n'agamba okay, kakati nyinza kutandikirawa awo obeera omusika eriyo mu bufunze engeri gy'oyinza okuzuukusaamu ensolo eyeebase sooka ogiweemuko ebbanga ebeere ng'ekumiisinga kola ebintu ebikusanyusa kati komawo mu nkuba ndala sooka omuwaane nti nno mugezi naddala mu kintu kyasinga okutegeera jangu ngazze omwebuuzaako mugambe gwe asinga otegeera ku by'ebyuma ate tuyinayo pate mbadde nkusaba otulagirireyo omuntu gwe gwe weekakasa anaabeera DJ ku mukolo gwa muganda waffe oba MC oba ekintu kyasinga okutegeera obeera omuyitira omulage nti no weetaaga buwabuzi bwe oba weetaaga magezi ge abasajja baagala obbatenda amagezi gwe oba oyitira ekyokutaana tera kyekisembayo kyekisinga obukulu wonna waabeera akomeddewo kasita atandika okwogera ku by'omukwano topapa tolaga nti nno obadde omulindiridde nnyo nkimanyi kizibu okwefuga naye weefuge tomusinkana mu kafunda tomusinkana wakaawe tomusinkana wakaawo kubanga ayinza okukozesa neera n'addamu n'abula wabula ky'oba okola genda mpola nyumirwa obulamu bwonna nga muli mwenna musanyuke naye teekawo ebbanga mubuuze ebibuuzo ebizibu ebibuuzo ebyo ebikambo by'olina okubuuza omwagalwawo nga tonnaba kuddayo mu mukwano ogwo oba nga tonnaba kugamba muntu yenna nti nno nange nkwagala bye ŋŋenda obbeera nga nkuwa mu vidiyo yaffe ey'olwokubiri kati nno bw'osubscribinga n'okoona kadaako gwajja osooka ogiraba ate era teweerabira n'okukwata mu description box wansi awo kafaanana bwe kati bw'okakwatako akantu ako kagenda kwebikkula wansi ntaddewo link egenda okutwala ku vidiyo engeri gy'oyinza ozuulamu omuntu ddala ng'akwagala naye ng'ali ku online mwebale nnyo okubeera nga mulaba vidiyo zange amanya gange nze Lukoma Jonathan teweerabira okusubscribinga okkoona kadaako okuteeka wansi mu comment section sooka ombuulire gwe singa omuntu abeera ng'akubuzeeko n'akomawo kibuuzo ki ky'olina osooka omubuuza kinteekere wansi mu comment section mbaagala nnyo Yesu ly'ekkubo n'amazima n'obulamu tuddemu ku lunaku olw'okubiri n'olwokutaano mbaagala nnyo bye. Don't forget to subscribe to Jack Online Ministry.